walabidde akatambi kano General Museveni yavuddeko dda kanchukudiremu General Museveni yavuddeko dda obanjibwa ebintu ebya mpuliriza amala akatambi kano mu kibalo ky'omukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mulimu ebintu ebya gwe byolina okukola byokka togenda kukwata jjinja togenda kwegoba na musirikale yenna nedda togenda kukwata kisi toyina kyogenda kwokya era tukkirizibwa kuba muntu yenna kabere wa NRM nga tomuwagala togenda kuvuma muntu ogenda kukola ebintu ebyo byokka gwe General Museveni togenda kumulaba nako ogenda kumunoonya ne mutabani we onoogenda okuddayo okuwulira nga bali mu kkooti ya nsi yonna bawozesebwa tulako eno vidiyo nkulage lwaki Museveni yagenze dda ngolera ekintu kimu ntagingira Dr. Sharma ngamba Professor Sharma muwe ebimuli bye nga tetulina sala yadde ogenda mu Uganda empya munnayuganda nyamba otambuza akatambi kano nkugambye General Museveni yaggudde dda ekigo ogenda kukola ebintu ebya byokka ekisookera ddala towuliriza kibozi kye bagamba nti Museveni yadiployinze nti byabaka magenda muyamba okubba akalulu kola ekintu kimu kera kumacha genda olonde manvuuli togendera mu ngoye z'ekibiina kya NUP togendera mu kintu kyonna ekikulaga nti oli wankyukakyuka nyamba kubira maama w'essimu kubira dadi w'essimu kubira girlfriend w'essimu omukyala kubira bba w'essimu mugende mulonde temukola fujjo mudde meters 2 okuva ku polling station weeri we bakubya akaguwa mutandike kutunula temuleekaana temubawa mukisa ekyokubiri kigenda kujja senga bazanyira mu kalulu ngenda kikulaga video nga tenaggwa kasoke kutwaleko mu ggwanga erya Iran eggwanga erya Iran wolabidde video eno liri mu kusuula regime nga liri mu kusuula regime ojja kwogera nti bakopye strategy ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nkiddamu Iran yakopye ebigambo by'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yakopye kye bayita a non-violent revolution yakopye kye bayita okwekalakasa okw'emirembe omutali kwegugunga temuli kuba muntu yenna temuli kulaga busungu muntu yenna atakuwagira temuli kwokya kintu kyonna temuli kwegoba na polisi yadde bakuba amayinja abamu singa obungi bakoze kino wano kyolaba mpulirizamu alaba akatambi kano kanyongerereyo bafubye okugamba nti Museveni tagwa wamaanyi tewali kisobola mujjako mpulirizamu Museveni tagwa ng'osigaddewo Museveni tagwa ng'osigaddewo n'oleka abatono abayina amaanyi agabawangula maama alaba akatambi kano omuvubuka alaba akatambi kano General Museveni tugenda muwa kino mpulirizamu weetaaga kukola kintu kimu nga bazanyidde mu kalulu kaffe nkugambye tolina gw'ogenda kukuba mu kitundu w'oli gwe weetaaga kuba wa kino Yiraani olunaku olwaleero gw'olabidde vidiyo eno omukulembeze waayo omukulembeze yagenze mu ggwanga lya Venezuela ngamba Donald Trump ggwanga lya America agambye omukulembeze wa Iran gwe wolabidde akatambi kano amugambye bwekakutanda n'otandika okufayalinga amasasi mu bantu bano ab'emirembe we are going to hit you harder kankikuddiremu nkugambye gwe togenda kwetaaga kuvuvuba na Museveni ogenda kumunoonya nga tomulabako ng'alinga ekiyenje nga bamuvubye dda weetaaga kukola kintu ekya gwe weetaaga kusigala ng'oli mukakkamu weetaaga kusigala ng'okuumya emirembe wakati nga Museveni era nkubi agenda okukola ekiri obvious ffe twamusomye dda agenda kwagala okuba kutya gas ekyo kiri obvious era we tubasabira musoke mugule ku baking soda awera mutabule n'amazzi musoke mbiteeke ebbali Museveni tugenda kumukuba akalulu hands down bw'okola bwoti maama bw'okeera kumakya n'okubira taata ne mugenda ne mulonda gwe boyfriend bw'okeera kumakya n'okubira girlfriend ne mugenda ne mulonda statistics owabya bakama atugamba abakyala bali milioni 21 abakyala bali milioni 11 abasajja tuli milioni 10 okusinziira ku records ezabo byabakama byawandiika ng'abalonzi kitegeeza bwe tufunako just abasajja abategeevu milioni 6 ne batukonvinsingira abaagalwa baabwe milioni 6 ne bagenda ne balonda omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu abayina milioni 10 neeza teweerabira twetaaga just 50% plus 1 General Museveni okuva mu kibalo kyaffe ono twamugyewo dda ate nkukakasa
Buganda yokka ne Eastern Region Busoga bwe kabatanda ne balonda omukulembeze waffe completely abasigadde tubeetaaga nga nnyongeza wadde nga nawe kubiriza va mu Western Uganda ne mu Northern Uganda obutalekerwa wabweru wakati nga tukola ebyafaayo. Mpuliriza mwana bakatambi kano. Donald Trump ow'eggwanga erya America mu kavidiyo akafulumye olunaku olwaleero gwe vidiyo n'oba ogirabye enkya olunaku olw'ejjo yayogedde bw'ati ng'alaalika era ng'awooninga omukulembeze w'eggwanga lya Iran yamugambye bwe kakutana n'ofulumya essasi mu bantu abeekalakaasa ekika kino you are gone. Yamugambye tugenda kukukuba wasinga okuluma, tugenda kuba tubasannyalaze. Kati mpuliriza munnayuganda alaba akatambi kano tugenda kulwana na Museveni. Gwogenda kukola ekintu ekya kujja mu bungi bwoti ebyokuba Museveni biveeko. Sokola be Donald Trump nkomewo tumalirize wuuyo. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. جو اگه میتونه کشور خودش رو اداره کنه تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره. So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something Donald Trump that's happening. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated the people very badly, and now they're being paid. Ono Museveni yagenze dda kino tebakulya ssente teri regimu esobola kiwona kino teri basirikale bamala basobola resistinga kino teweerabira mu bano mubeeramu ne famire zaabwe. Kino nkikukkatiriza era nga nkikujjukiza nga nkakasa kino Museveni tasobola kukiwona. Kankuwa ensonga bbiri lwaki Museveni agenda kukubwa na lwaki tugenda kulwana na Museveni mu kalulu kano ke tugendamu akabbiri 26 ku Lwokuna lwa wiiki ejja. Ekisooka omanyi akulembera akabinja kannaamu Nana Line Movement e Uganda akaliwo okulwanyisa omuzungu, akaliwo okulwanyisa America, Bungereza, Bufaransa. Akabinja omanyi akakulembera wano mu East Africa yejono Yoweri Kaguta Museveni. Omanyi agent wa BRICS wano mba njogera ku Brazil, Russia, India ne munafo mu China ogateko South Africa. Akabinja akagala okulwanyisa American dollar. Omanyi agent waabwe asinga okuba omukulu mu Eastern Region ye Yoweri Kaguta Museveni. Omanyi omuntu atasize okukutana n'Abarasha n'aba China as of now ye Yoweri Kaguta Museveni. Kati kino kankikujjukize Bungereza na America tebakkiriza ngo omuntu asalimbira mu backyard yaabwe ngamba mu nsi gye balina interests. Kati teweerabira tulitwalira Bungereza ate munywanyi wa USA. Kati mpulirizamu gwe bataka kukola kintu kimu Museveni banoonya bye bamuvubira tebalaba. Wetaaga kumusetinga ng'okoze kintu ekya kyekino wano gwe tewetaaga kulwana na Museveni, tewetaaga kulwana na polisi ya Museveni, togenda kukikola. Museveni togenda kumulabako, ojja genda okuddamu okulaba mawulire nga Museveni ne Muhoozi bali mu criminal court batebya. Kankujjukize mu Iran bakoze internet blackout, internet bagigyeko. Gweyebuzeemu video tuzifuna tutya gemaanyi aga beat chat teweerabira. Downloading app eno manya bwekola nga tetunnatuuka lwakuna amaanyi ga beat chat geego balinga bajjeko internet tukyafuna feeds eziva mu ggwanga erya Iran. Teweerabira bamugambye tokuba yadde essasi n'erya mu bantu kuba wokubira essasi mu bantu we gonna pick you ng'omubbi wa kakoko. Kati mpulirizamu nga video eggwa ku Lwokuna lwa wiiki ejja. Genda mu bungi kubira mama, kubira tata, kubira boyfriend, kubira girlfriend, kubira mukwano gwo, kubira banneiba asobola bawe transport bagende balonde omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni
atulabyeko nnyo. Wolan